Nsala yakayise Obi naye ng'erinnya lyake ettuufu bakayita Munsendere era mwagenda okubeera mpozi nga ayita essaawa eno yennyini mu kataka lwe luyimba lwe olupya mpozi lwazze nalwo era nga tugamba essaawa eno tukwe nnyabo olistede kale Chirobubi, the Munagorumia, Asarakensaza, Yasiringa Sirina Kwabula, Gawezakola, Akamasita Sane, Kafuna Modu Nakes Netwakuba, Sirina Tabu, Eratan Kankara, Tawapula, eventually Wechitamera, Avalenzi Wagono, Valina Nedwade, Nayasewong is a Konyobewala, Basigana Ziri, Nedawaziri Amufa. Eyadam nene olyo wennansana yakogoga yenara sotoka ngana yesebonga tewali ansasira tukole bwetuti ekituufu kikino njagala okyambale nawe osobola okulya yamba nakyo kigwe ntasa yambala butuso jenjikuwe obulungi bwoze bunkuba bwe makulabe mukwona sembera Jangabe, Kubanga, Miguaganya, Nazensula, Pendiva Nembuzi, Teni Kodagana, Gangenda Muchi, Gonkotulo Chekore, Ojisabule, Ojisensule, Herana, Olimbanyo Nawe, Mama, Jaguna Chochigwe, Tasa. Yambala butuso jenje kuwe obulungi bwoze bunkuba bwe makulabe mukwana sembera jangannabe kubanga emiguwaganya bonna zensula bweniba nembuzi tenikudagana gangenda mukiyigo nkutulo kyekole jebbi yanguwa kubulire waliwo ekinsi wane kinsuza ekiro bubi ze munnagolumya asalte ensaza nayesebonga sirina kwabula Olowooza oyimbye nze ekituufu ayimbye era ali omulamwa kale kuba oyimbye oyimbye ki mu mpaka zineza neeyimbira byange abavuganya mwenna mukubirizibwa okuggyayo obukodyo obwoleka okuyiiya kwammwe wabula mulagibwa okwolesa empisa nga mwewala ebigambo ebimansa entungo obubugenderevu Okay, ntugamba nti tokyali ku 97 kasisa safe mu mafaroli esimu empologoma eno gyedembe mwana muwala bwatyo bwatambudde era mpozi ayise mu kayimba ka Munsendere tebinamutambulira bulungi wadde yakibaze nti akyakikola bwatyo naye ndowooza tukatugendeke w'omukyalo ono nyabo oyita mu luyimba ki agawalagana agawalagana nyamugina baligidde okawulidde nyabo Okay, akayimba keko kakikula kya kadonkamu bakayise agawalagana ate nga mpozi omuyimbi ye baligidde akayimba naye era ka myaka gye myaka gyejo tugende yabange ndabira wammwe abazze balamu bange bukyanga tuva mu kuziika laba ate bwe nfunye nze omukisa nga mukuŋŋaanye kino bukya musajja nfaako nkisirikidde bannange muganda wammwe bangadde nayeeyo nsonga naye awangadde n'endwadde gye mutaategeera nga mayembe talina wankunku nga ne bw'omunyeenyezeza ensaasi kugambye n'okuba bulungi obugoma n'oyimba n'akayimba akanyuma ng'omukulu tatuuka bombo ekintu ekyo nze kyannumanga naye ne ngumiirawo mu bufumbo nange bwe ntunuulira ekintu kino nabala mangu nga ndaba muto waasobola era ye yankubira ne ssekitulege tuli eyo wansi emmanga mu lusuku mu bitooke n'abaana mbafukumudde n'abalongo baabo mbuusa era gye mulowooleza jjeeni temutawaana mazima ne bookebera ogwo omusaayi gwammwe bannanga obufumbo bwaffe ddala bwalimu n'obuzibu oyo gwe bakulabira nti ogende bali kufumbiza wankunku muntu yerondera bulungi munne
bino byakumala kulozaako obanga kyekyo. Bannange bwe tuba tulya enva zeetaaga kumala kulozaako ng'omunnyo kyekyo. Bannange bwe tuba tulya enva zeetaaga kumala kulozaako. Abamu mwogeza na luggumuggumu balamu bange nammwe mwasonsekayo ku bugambo. Naye nenkanyanga kibiiniko eky'amazzi agookya konze kantere envumbe ku bulumi bwange. Obulumi nayina bw'amaanyi olaba nze neeyiira supu. Ne mbuuza ddala alivaawo oyo antikkulako obuzito bw'ensuwa. Kwe kufuna muganda wammwe ye yantikkulako akasuwa kange. Abenjo eno obubaka bwammwe mulowooza ki ku nsaayi gwammwe? ekituufu ayimbye ali omulamwa kale oba oyimbye oyimbye ki nze ayimbye wange Ke kakayimba agawalagana endowooza abeera yakibala bulungi okufulumya abaana obwazaala ebweru abazadde mu kika aba asinga dhani okubeera